Weewaawo nyongera munafu okwaniriza nate ku mawulire agabuutikidde ebyo ebimu ku bye tugenda okutuusaako ekiro kyayo byolabye mu mawulire mu mitwe bye tukutuusizzaako. Mu bujjuvu tugatandise n'ebbanja lya Uganda wetwogerera eriweza kati trillioni 8 era nga bino byogeddwa Amyuka Akulira Banka Enkulu Dr. Michael Atingi Ego ng'era asinzidde mu Parliament n'alabula ababaka okuba beegendereza ku kukkiriza gavumenti okufuna amabanja agatagendereddwa kukuza byanfuna bya ggwanga. Amyuka Gavana Banka Enkulu Dr. Michael Atingi Ego abadde bisoko mu kiiko Parliament akalondoola eby'ensimbi gy'abadde azze okunyula ensonga lwaki okunaabuuka kw'ensimbi za Uganda kuli waggulu ategeeza abaka nti ebbanja lya Uganda wano ne bubulwali bulituuse ku trillioni 8. Our debt today is about 80 trillion shillings in total, both domestic and foreign debt, which is about 50% of GDP. Kyokka Dr. Atingi abagumiza nti Uganda erisobola oba kibateekakisa bye biyinza okutunulirwa ne bisobola okuvaamu ssente zino. It's my appeal to Honourable Members of Parliament to really interrogate whatever budgets is being presented to you to underpin whether it's increasing production and therefore GDP and whether it is adding value to promote socio-economic transformation of the country. All these issues will help us in dealing with the current challenges. Alabudde nti bw'otunuulira okuwola kwa Uganda n'ogeraganya n'ennyingiza mu misolo okweraliikiriza nga buli musolo ogusolezebwa ebitundu 3 ku buli 10 bigenda kusasula amabanja. The debt service to tax revenues ratio. It's very worrying. It's about 30%. So it means that for every shilling you collect as taxes, 30 cents goes on debt service. Ategeeza nga bazibalabula minisitiri w'ensimbi nti kubanga amabanja agasinga galina okusasula myaka 5 nga kino kigenze kigwiririra amabanja mangi ekitadde ebyenfuna by'eggwanga n'amawanga amalala mu bunkenke. As a result of the commercial loans we took, they have a short repayment period. It will look like that we have not yet realized the necessary foreign currency to service, and that's why our reserves are partly affected. Adam Mugumengono yakulira by'okunoonyeza n'enkola kiyite Research and Policy mu Banka Enkulu ategeeza nti ebbanja lya Uganda ebweru ziri trillioni 47 ate ng'ebbanja ery'omunda ziri trillioni 63. So that is foreign debt 47 trillion, basically trillion. Domestic debt is currently at 33 trillion, so which gives us a total of 80 trillion as the governor said. Omubaka w'ekabola akawunti Enos Asimu abuuzizza abakulu bano banyonyole obanga minisitiri w'ensimbi ebibuuzawo nga tinagenda maaso kuleeta okusaba okukola kwonna okuleetebwa mu Paalamenti. To know what role does Bank of Uganda play in advising government when it's getting these loans? Iyo mbaka wa Butambala Mwanga Kivubi awakanyiza email giteddwa abakulu bano kubanga tegitaga nsimbi z'emabega bannayuganda ziba zibabanja gavumenti zizetuuma nga buli kusasula basasula bagwira. Kati boogera ku mabanja ne contingent liabilities nga bwolaba ebyerobowa n'abalala gye tuwa abantu sente tubaterayo obweyamu nti tujja kusasula ago gonna tebagateekako. Ababanka Enkulu baanukudde nti bo omulimu gwabwe gwakubula nti bayinza kulemesa gavumenti kwewola ssente. Do what we call a debt sensibility analysis. So these are the assumptions we take when we are analyzing the sustainability of debt, and that is the role of Bank of Uganda in advising government to take debt or not. Obedi Lutale, nerekyo nakaseba kusakidde guli lino.